olunaku lwabadde lwakusatu omwana mulezi gwe bayita Davido omu ku bayimbi akadde kano abalina influence abasobodde okuba ate nga bateekawo ekyenjawulo mu Africa. Olunaku olwajjo yasinzidde ku Instagram Twitter, yavudde ku Twitter awo nasobola okuba ate nga ateekayo obubaka n'ategeeza mikwano gye n'agamba nti wemba mbakubidde endongo gye musinga okwagala nsaba mumpeereze sente. Omukulu ono Davido gwe kutegeezaako agenda kuba ate nga ajaguza amazaalibwa ge nga 21 November. Kati nno omukulu esobodde okuba ate nga ateekayo ka challenge. Abayimbi bannyo eNigeria bakabuukidde wano ne mu ggwanga Uganda omuyimbi gwe bayita pallaso naye asobodde okuba ate nga akabuukira. Omukulu Davido naye ali mu mbeera ng'eya pallaso naye gye yasobodde okuba ate nga agiramu. Omukulu ono yasobola okuba ate nga ayingizawo emmotoka bagita Rolls Royce mwaka 2021 basobola okuba ate nga bamuteekako omusolo miliyoni nga 136 eza naira. Omukulu ono kati yasobodde okuba ate nga ayita mikwano gy'abawagizi bonna abagamba nti Davido mumwagala nasobola okuba ate nga ataddeyo obubaka obwo basobole okuba ate nga bamuweereza akasente. Wezaweredde essaawa nga 7 nga ataddeyo yabadde yakawoza emitwalo 4 miliyoni 4 eza naira. Weziwedde essaawa nga 15 omukulu ono abadde mu miliyoni nga 14 nga sente yazifunye dda okuvaako eNigeria. Bangi nnyo basobodde okuba ate nga beebuuza nti omukulu ono pallaso okuba ate nga abuukidde ensonga zino kivudde ku ki. Wadde nga pallaso yakuba n'akayimba n'omukulu wa Davido mwaka gwa 2014 ndowooza biyinza obutafaananako bya Uganda olw'embeera nti abayimbi b'e Nigeria waliwo ensonga ezibadde zigenda maaso oba obadde ogobererako Nigeria. Bannaffe Abanigeria baddeko n'ensonga zibayita EndSARS. Eyo Twitter abadde hashtag ebadde etera okuba nnyo ku Twitter yaliko omwaka gwa 2017 yatandikira ng'abantu beekalakaasa olw'akabinja ka poliisi ke yateekawo bakayita Special Anti-Robbery Squad oba bakayita SARS. Kati abakulu bano basobola okuba ate nga bavaayo Abanigeria nga bagamba nti akabinja kano kakoze kyamaanyi nnyo okubba abantu ab'enjawulo kakuba abantu amasasi mu mbeera eyo ne basobola okuba ate nga batandika kampeyini ey'okuba ate nga balwanira Abanigeria abasobodde okuba ate nga bafiiriddwe obulamu bwabwe. Era abayimbi abasinga basobola okuba ate nga bakirimu omuli omukulu bamuyita Burna Boy yasobola okuba ate nga ateekayo ku Twitter, omukyala gwe bayita Tiwa Savage, waliwo Wizkid yaliko, Davido, mwana mulezi gwe bayita Rema, waliwo n'abalala bangi nnyo basobola okuba ate nga bakiteekamu mu mbeera ey'okuba ate nga balwanira omuntu w'owansi mu mbeera eyo. Era nga n'omukulu ono Davido asobodde okuba ate nga akoze bingi nnyo naddala ku Twitter ye ne ku Facebook abadde atera nnyo okugaba obuyambi obw'enjawulo mba orphans ab'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo okusomesa abantu. Bwe kifaananako eky'omukulu pallaso oyinza okwebuuza omukulu pallaso yayina orphanage yonna gye yali agenzemu n'ayamba ku bantu mu mbeera bw'esobodde okuba ate nga ebeera mu ggwanga Uganda ayina kye yali ayogedde mu mbeera eyo. Omukulu Davido asobodde okuba ate nga abeereddewo abantu b'e Nigeria mu mbeera eyo kyawukanako n'abayimbi bano era nga bagamba nti ne pallaso ayinza okuba yagendako sayidi z'eggulu mu mbeera eyo. N'agamba nti kati omukulu ono Davido okuba ate nga akasente yakafunye ate nga n'obwegassi obuli bannaffe Abanigeria kyasobodde okuba ate nga kyakoze kyamaanyi nnyo mu mbeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula. Omukulu Davido ono bamuyita David Adeleke yazaalibwa mu Atlanta Georgia mu America. Yasobola okuba ate nga yazaalibwa omukulu ono wabula ku myaka 16 bwe yasobola okuba ate nga akula mpolampola bamukomye mu Nigeria ku myaka 16 n'addayo eyo mu America nasobola okuba ate nga yasoma era ng'okusoma kwe ku university asobola okuba ate nga abivaako olw'embeera nti ekirooto ky'okuyimba kyali kimugoba mpolampola ebyokusoma n'abiva ku university kwe komawo mu Nigeria. Mwaka gwa 2011 nasobola okuba ate nga muzeeyo yamugamba nti nayina ekirooto mwana wange okufuna degree n'agamba ngenda kufuna degree mu music nasobola okuba ate nga yeeyongerayo mu university n'agenda nasobola okuba ate nga asoma mu university era degree asobola okuba ate nga agifuna. Omukulu gwe bayita Davido nasobola okuba ate yagifuna mu music. Omukulu Davido gwe kutegeezaako ayina ddiiro ez'amaanyi omu ku basajja abagagga oyinza okugamba nti lwaki yabadde asabiriza yabadde agezesa bawagizi be oba bamusudiya bituufu. Ne pallaso oba oliawo naye yabadde agezaako okuba ate nga agezaako Bannayuganda ennyimba zakubye muzisaba buli kadde ne agenza okusaba sente ate muvuma buvumi bw'ate biki mu mbeera eyo nga bwetambudde. Omukulu Davido ono ayina ddiiro ze yakasayininga yasayiniza eddiiro omwaka guno ne bannaffe sports betting company bagiyita 1xbet ye ambassador waabwe omukulu oyo. Waliwo 2018 yasayininga ne bannaffe aba Infinix Mobile esimu ezo ziva mu North Korea
ziva mu bakoleyo gyezasobola okuba ate nga ziva, era ambasada waayo ye mukulu ono gwe bayita Davido. Bannaffe aba Guinness 2013 basobola okuba ate nga bamusayininga omukulu Davido. Mwagwa 2012 yatandika bannaffe aba MTN ng'akola nga face of MTN Pulse, omukulu ono gwe kutegeezaako Davido. Kati ebitongole ebyenjawulo bimuwadde mikwano gy'abayimbi basobodde okuba ate nga bamulinyiddewo mu mbeera nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula akadde kano, era nga kyekimu ku kisinga okutrendinga akadde kano omukulu ono gwe bayita Davido, olw'embeera nti asobodde okuba ate nga abategeeza ku birthday ekirabo kyayagala okuba ate nga atuusa y'emmotoka ya Lois, era ng'ebalirwamu emitwalo gya dola emitwalo 3.3 eza naira miliyoni 136. Ayaya, ye mukulu oyo gwe bayita Davido nno. Kati nno munywanyi waffe pallaso naye kwe kuba ate nga avuddeyo agezesa abawagizi be n'abawagizi akadde kano wenkoledde eggulino nga omukulu pallaso ku Twitter yakafuna emitwalo 7, sijja dola mitwalo 7 egye Uganda, 1,2,3,4,5,7. waliwo abasindika 5 10 13 mu mbeera nga bwetambudde. Ye mukulu pallaso bwakyayimiridde naye ng'oli gwe yasobodde okuba ate nga abuukira challenge. Davido atomezza omuyimbi waffe pallaso. Bangi bamuwaana nti yalika akadde kano ne bw'agenza okuba ate nga asaba. N'omukulu gwe bayita Chris Evans naye asobodde okuba ate nga akubira abayimbi abawagizi b'omulanga nti yeetaagayo miliyoni 3 apromotinga oluyimba lwe bayita Weebale. Abayimbi bangi nnyo. Ndabyeko wano ku Twitter omukulu gwe bayita John Black ategeeza omukulu pallaso nti bw'oba olootanga oli mu ggwanga Uganda sooka otereeze, toyinza kuba ate ng'ofuna sente ezo miliyoni challenge wali badde ogivaako buvi mu mbeera eyo nga bwetambudde. Gegamu agavaako okweya ensonga ey'omukulu gwe bayita pallaso n'omukulu gwe bayita Davido. Yabuukidde naye eri ngoma nnene Davido, ate nga Nigeria music waabwe naye ali settled bulungi nnyo, nga bw'ogamba nti tukoppa nnyo Nigeria mu mbeera eyo. Twakopye naye baaba kino tukiguddemu. Tuli mitwalo 7 gye baakaweereza omuyimbi waffe asinga gwe bayita pallaso, akubye buli luyimba lwonna lw'ogamba lw'osinga okwagala, naye emitwalo giri 7. Wenkoledde egguliro lino yembeera bwetambula naye. Abasobola okumuweerezaako mugendeko ku Twitter mulaba akawunti ye, ennamba zazitaddeko zonna, naye nga akasente oba olw'embeera nti ya COVID. N'abantu beebuuza nti omukulu pallaso yali abeereddewo abannayuganda ku nsonga ki? Ye tubuuze bw'aba muyimbi wano mu ggwanga Uganda, ani ayinza okuteekayo nti lumusonde ne mumusondera mu mbeera eyo? Olaba omuyimbi asinga pallaso mwakamuwaako 7 mu mbeera eyo. Geego nno Davido akyakitwalaganya.